Mabega student muri bulungi banaffe aba Alhira Holdings Uganda Limited bateka mu sente bakoziba biodigester tanks abakutegeza ndibwegala biodigester tanks enungi ezina solo kwanga tezikuyambako banonyeko biodigester ziza ukana ku septic tanks bazinywamu naye biodigester tebazinywamu kale gendo berenga atoze funira banaffe aba Brain Parents and Body Primary School basangibwa bukalango gendayo ate otwaleyo abaana basome ngani namba uza kusimu obo kubako banafa ba Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge byonna ngabo birowooza ku engeri giwandi agade kisenge kirabike duka ku Rosemary Beddings oberenga ato bafuna basangi bakasubi bova kubitala genda katono nnyo ngadde nansa nawo ojjo kubasanga oba ku namba yabwe ye simu atenga tumalize banafa brand shoppers basangi bakabalagala ku Chipati Mazima Mall wobo genda ate berenga ate awefunira engoye z'abaana okuva ku lunaku olumba ku myaka 12 ebyokuzanyisa by'abaana babirina n'ebirala bingi nnyo ebigwa mu kkobe ly'abaana ate kale babikutunza ku 50% discount saazi we twogerera kale nina Nalongo Kitone ne Queen M abawagizi b'abayimbi b'amawanga gano ono nga bolaba enviiri tatya Danger ono wa Love Fest embera mwe tutambulidde Nalongo kiki ekikufiizaawo n'ogamba nti neddanze kukunze sitya Danger tonduulira anti akagamba ko nze nakeetuma nk'omusajja tatyaki Danger kati sinza ate butawagira yakaleeta mba muli wankwe ate nze sikiriza mu kulyaki ate ekyokubiri abantu zembeddewo all seasons kuba siri waggulo kitegeeza ndabye abayimbi bangi ababaddewo ne bakola ki ne bagenda essaawa zino omulenzi oyo w'amaanyi mukko alina ku maanyi otegedde bulungi era nagadde nnyo ekigambo kye bagamba nti abayaaye simanyi entandaalo simanyi biki tudde mu muziki kati kigezeemu kigenze mu concerts otaddeyo nange ntaddeyo naye mukama bw'ayamba ne bajja mu kivulu nga bwe ngenda okwowola abafumbo mwenna gye muli ne basayidi simanyi kiiki nga naye olina omusajja nga yakuvunaanyizibwako si bano abalina ensi yonna aye nabo bayinza okujja ka bino byakucakala abo bafugwa kitono mwenna buli omu ayiye bw'ayinza okusaba bwatuuka muki mu show ku Freedom City anti oyo omulenzi agenda kuyingira mu likodi teri muyimbi eyalanze show nnaku nnya nga lonki agenda kuba amenya likodi z'abayimbi abaali babaddewo abasuubira okujja mpozi abanaddamu okuddawo nga nfudde mpulira waliwo ayinza olanga lonki olunaku lutya lumu naye ono ebadde ya nnaku mmeka nya kale ngwenga tulaga amaanyi gwe kigezeeko waliwo omuntu asobola kigezaako nga tiketi bagenda zeegabira nabyo tubirabyeko kwaffe tuwangaddewa kituufu olina akola ekivunga kyange ne bagaba bugabi tickets eno bagenda kuzigula naye ndabanga it is overreaction waliwo comment gye nayeko nengamba nti tetuganye naye tiimu ya Alien Skin reacting with emotions nti oli yatunyiiza katuteke ekivulu waliwo bwonyiiga osobola okuvaayo n'oyogera naye ekivulu si ekintu kyokera ku makya n'omala gabubukiramu nti tadde ekivulu ku Freedom City Martha Mukisa alina hiiti wano e Kampala wano Freedom City yakamala okumu ku bajjojjoozi anti ebintu biri byanjawulo buli muntu alina bwazitowa bw'aba yanyiize bunyiizi nga seetaddeyo yakunyiga bano Uganda nga bajajinga obamanyi gwe kituufu sobo obutale mugenda kubeerawo mu bukube kitegeeza omuyaaya abantu banaaba yajja kuba balaze makyuwa nga mulina kufukamira kumusinza igwe teri kirala pozi n'ekirala bafaani ba Alien Skin bazzeeyo ku ssomero bali busy abaana ba ssomero bazzeeyo abasinga bali mu bisuula ate baakatandika bali busy ebintu gye byatandikira walabayo manyi ebintu bya sosi bya bigambo katulire ku Lwokutaano ebintu bino gye byatandikira walabayo omusajja akutte omwana munne amukubye Alien Skin nga tebatumanyi ng'omuntu omulwanyi tazzizaayo bwe kyekisigala nga kikulemesa ku ttiimu Palaso baali bya bulijjo mpozi nze nga nze mu ngeri gye ndabamu ebintu byange akaasooka kaali kabadi okwekuba kaali kabadi kakwanguyizaako ono show kuba yali nga terinawo okulire bulungi nga tebukuta nga teyokya nnyo bulungi okitegeera kati we kabeera akabadi ne kakolera kyaki Palaso kakati ate Alien naye mu kumuwa amagezi jukira ebino ebintu by'ensi biriwo ebiti omukisa gukyala buukirawo ogukozese ate naye agenda olaba nga naye agwetaaga asobola ogukozesa okitegeera naye ndowooza ne bamugana nawe bw'onooteekayo
zijja banga mpalana nawe abantu bajja kola ki bajja kujja ate kati wokuba show erinnya lyo brand ejja be kola ki egejja mu kusooka kali kabadi naye ate kakati buli omu saa zino anonya we kaba kali kabadi ate alien skin akabuuka mu ati okugenda mu byaddala andirabayo omukisa guzze ate ng'okyali Palaso taata wa alien skin oba maama we kali kabadi ono kamukolera show ye buminze kati naye saa zino alien alina okweyamba naye akola ebimugasa Chechi kugamba ati nze ndi team Palaso chechi kulemesa ku Palaso ekisookera ddala Palaso abaddewo ebbanga lyonna Palaso yakuba covid akubye hit nyingi okitegeera kekana akaseera ke abantu babadde balina okumwe embracingira akole ku sente jukira music tali mu sente okitegeera however much alina hit zonna naye wano wabadde alina okukola ki okolera ku sente abantu babadde balina omuddiza okitegeera for the good music olw'obulungi bwa music gwo omulungi gwabadde nga akola wana abantu babadde balina okukola ki okumuddiza era agenda kikuba goina olishu agenda kikuba lwaki ogamba nti lwakuba alien yategese ne Palaso abaagalana weebali abaagalana bajja agenda bawuliriza obuyimba n'abatatya ddenja nabo bana abaana b'amasomero abacyakala bakole ki bagende bonna bajja funa Uganda classes zanjawulo molo basiiba bazizimba zikola ne wino basiiba bagizimba naye ekola buli omu ajja funa aba abantu balina audiences zanjawulo kati sira lwaki mwemenya sengzaawo kana muko audiences zanjawulo ndaba bonna baggeto youth omanyi kutegeera si kwa bwazi temitwe sijja gidasi twandi batugamba nti alina obwongo busatu tumuleke ne kati abantu tulina bbaano kwa lwansonga toba tomanyi oba alinamu bungi oba buki oba butono naye okuyimba wosobola okubeera ng'omuntu ekitiibwa ye muntu asobodde okuyita mu competition nga tewali kisibyensi tewali corona teri nti abantu batudde waka kyemweta balina okiwuliriza ku mpaka omuntu n'akeera n'akuba ennyimba zonna ne zikola ki kuba ono yaleeta hiti naye azituleetera mu covid nga tuli waka twebase kitegeeza omuvubuka oyo asaana respect kuba ayimbye nga Lutalo ayimba nga Palaso ayimbye nga bonna bagenda mulungi kyogamba Palaso alonkinga lwa luyimba lubi alonkinga lwa nnyimba nnungi zaalinize alien yaturendinga natosobola gezesa alien ku Palaso bannange yadde mukene atubeererawo atuwa obulamu atuwa healthy natosobola gerageranya mukene ku mukoko namwe bw'aba yanukula asoke kuwuliriza nedda awadde ensonga zera zembadde nyanukula n'agamba omubuuza lwaki kyowagira n'akugamba yayimba nnyo mu covid eno lwaki ya covid Palaso has been here for years. Olwonyimba ennungi ze yafulumiza okitegedde bulungi naye noono omuvubuka asobodde okuyimba n'abawamaanyi nga ne Palaso waali nga wamaki asaana respect ku lwekyo trending okitegeera ayimbidde emyezi 5 okitegeera ali mu kutrendinga yava mu ghetto we respect that okitegeera yaliko naye ate tosobola kuddira alien n'omugeza ku Palaso bananga bana Uganda wambuziza kugeza yadda amakubo mabi enfufu etuyingira ne tutabuka obwongo naye ekyo naawe mutambulira ku boda tukirabe bulabi naawe namwe abali mu motoka ebalumbayo nalo obadde mu muziki ebbanga ddene nakulako ne munkayana z'aba promoter era ndongo ngitegekana kati nyina omusomo nga 3 kutabanya kikola amakulu omuyimbi owa weeks 2 okujja n'ategeka ekivula bata papier anti okuyimba okufuna abantu sikulwawo kati mbeko kyenkugamba onkolere kirepa je yayiwa amaanyi si kyekyo genda tekero nkiya mwezi gumu aragina launchinga kitalina luyimba lupya anti okuyimba sikulwawo wabula omuntu woyinira amaanyi ku ssaawa eyo ng'oli mu ssente z'abantu obakutegekera oba oluganda olutegedde so sigambo nnyimba emyaka 10 era ne bw'onategeka nga tolina kyogamba abantu kyasobola okusala nga te nnyimba badde ozina nga nnungi olina tegekera awo olina demandi nga abantu basobola okuyimuka ne bajja ne bakola ki ne bakulaba that's it alien yali trending aina music okitegeera jali naye ajja funa abantu be n'omuntu wombuna abamwagira bazeyo ku somero twerinda kulwakufuna abantu be audience ya alien ndala ne ya Palaso ndala kino kyangu nnyo twerinde kulwokumeka byakuyiga ki muyimbi byafuna Palaso byafuna mu bino
kubanga abantu bagamba nti kino katukikole kubanga tugambe singa Pallaso agenda kufuna abantu omutwalo gumu alien singa afunako ettano tuyinza olowooza nti 15,000 zandibadde zaani za Pallaso naye ng'obuzibu buva wali kulwana olowooza Pallaso alina lesson gy'apiikinga mu kino yonna obuzibu bwe nnina buli bwe buti olunaku lw'ogenda ozuukuka obeere star obeere above the ordinary oyingire mu music industry ojja kakasa nti ojja manya ebintu osukke ne ku muntu wa wansi kati olaba ebyo ebintu by'ebivvulu tekitegeeza mbu alina oluyimba yagenda okujjuza ennyo awaliyo sayansi topola balumundi kukuba sayimo ati lwansonga bange musajja muddugavu obadde okubibwa kati nga kyekintu byono byayogedde no kuddira abantu batalina kudisikasinga ku kintu n'obakkiriza bakidisikasinga nalongo ogamba totya ddenja naye oyina show in case nga towagidde muntu aliko era ojja kubanga ddenja biki oyina abakusasula obikkirira naye nze sagala mmanya nkutubirawo amazima ku tebo nga we gali nalongo mwogezi wa mulembe guno ogwakavaako nze ni mwogezi wa mulembe ogujja mu maaso kyovola atwawukanira ddala kambuuze gwe kale oyinza okunyambako muntegeerayo kubanga nagambye emitwe sijja glass nkubuuza abantu omuyimbi bandimutegese lwaki nze omuyimbi singa nandigenze mu kivvulu first of all ngenda lwa music gwayimbye naye olumu omuyimbi waabaako amawulire amangi yengaani olumu tuwalirizibwa okugenda olwo bino byebatiranga okukola mu ndongo mu jjemba lage omwakyala wange kati ngala ddole w'omwana abamu bayinza okuba musidole omwana w'omuzungu batugamba abantu abasinga okugenda mu kivvulu ekyo saali nali siri mu mbeera esalawo ne bagamba abasinga bagenda okulaba ku mwadole mwana wa muzungu kagambeko kyenkubuuza buli muyimbi ayimba wano abakola concert soba wagira engeri gyanafuka wamawuli ngenda bugenzi mbasigenze wagira mbagenze kulapa njagala oyogere nga atali lukya miso akyo okunyumirwa okimanyi nti abantu abasinga bategeka ne bafuna abantu nga gwe tukubaliddeko kuba tutasula olowooza abategeka basinzira kuki bantu alina abantu buli bizinesi buli omu alina bwagiraba kati bwe mba njogera ku bizinesi gyenkola saagala tegwa tagimanyi ogikubaganyeko biki kyembadde ngamba omuntu obeera n'ebbina eddene tekitegeeza nti yakubwa emigga emingi ate omuntu obeera n'ennyimba ennyingi ekintu ekikola concert biba ebintu bingi si kuyimba ekisooka organization engeri gye mugitegeseemu baani abagirimu ofunye abantu obatuukiridde kyenkana ki oyina abagagga abaguza zitebo si nnyimba tebikoma ku nnyimba mbu just ono yaliko mbo bintu binene behind byebyo byenjogera nze soogera ebyo biri awo ku katebo kazindaalo bye mulaba so olwokutaano lwa weekend buli omu agenda kufuna abantu buli omu agenda funa kuba music wanjawulo ku lwokutaano lwa weekend kiggwa kitya kati bwe mubanga mukkiriza nti buli omu ajja kufuna temwadisikasinze bigambo bikakkanya sayidi yadde neetya kubanga ffe tulina abalowooza ogamba nti abaali aboono bagenda sala bagende okufidde omusiri kubanga banyiize gwe yembeera ogirabawo ate nyongero buli muntu aba mu kuyimba buli muntu alina kyawagiramu kati nze dda nyina abayimbi bange bentegeera waliwo n'ab'ennaku zino balina be bategeera naye nze nyina bentegeka nga sirwa kubamba wagira naye nga ndaba nti asobola okuleeta abaki abantu nze nenzigyayo sente zange nenkikola ku lwaki lwa bizinesi waliwo omuntu asobola otunda omwe nga tagunywa ekituufu naye nga bizinesi we yagikola ekola bulungi sente ze nezikola ki nezivaayo mu kutegeka eno ebidongo tutegeka omuyimbi asobola okukomyawo ki sente so yayimbyemu si buli luyimba lwowulira nga balukuba ku leediyo nti lwambaza abantu engoye ne bajja ne balaba omuntu oyo waliwo abayimbi abasanyusaamu nga waliwo omululidde wokyerabirira okitegedde wona abanyuma okuwuliririza ku siddi yes kati waliwo n'omuyimbi ajja nga tanalabwako nga abantu bamulinamu ennyonta ngaoba yategese bulungi obubi nga balina okukola ki balina okujja nga twali ku nnwagi okitegedde so buli muntu agezese emikisa gye kubanze sirina gwe mpaana bonna mbategeka kitegera profesa mutegekako nerambunga 2 ogw'omukaaga nomaka oguwedderwa kubeera yakusala sijja kyogera bwe ntyo nafunayo abo baali basaanye ofunibwa oba tewalanga namwe mutera ofuna obuzibu temwagala langa teyakola procedures omanya abannayuganda mwatabuse kyokola ne masaka zigwayo temukyagala genda okusamira abajja mu kifo mwali tukoze eki mwali mulangidde twali tulangidde kuba Lambu twagenda tuukayo nga
abantu abasinga basengukayo neera twafuna abaliwo bajja tewali yasigalaka. So kati buli muntu omulundi omulala kyengenda okusaba nga ngenda lwana nnyo bwobanga kati bw'oba oyagala okwogera ku bya bivvulu okyaze abakwatagana ku nsonga eyo. Nseeta ba Queen M naye kuba netava mu ndongo. Yawula omulabi n'omutegesi mu ndongo mmanye endongo kyobola mbawa mazima merere mu mulabi n'ebivvulu. Kyobola amawulire mukyafunanye ebizibu gye bavuma ku gundi ku Serine. Nasanze abayomba ku Climax nti batuvumye lwaki mukyafunanye ebizibu nti ow'amawulire yasoma omulimu gwe oba tasasuddwa oba asasuddwa asigala agukola ki agukola wabula ono aliraanye ow'amawulire atuuka n'alowooza nti wamaanyi okusinga yagusomerera ebyo bibiri byaki njagala oyawula omuntu aludde mu ndongo n'ategeka endongo eyo gwe gy'ogirabe tekitegeeza nti ogimanyi nnyo. Anti olaba essimu eno ogiraba ali eri alaba ki nze simanyi alaba screen ono ali eno alaba kino so gwosobola okuba nga oli side zeno ng'olaba screen ngera tukubuuza simu eno efaanana nti ogenda tuwa screen nga bwekola ki bwerabika ne waliwo ali eno emabega geno gitenda kamera so kakati ensonga lwaki tuleeta panels bwe zifaanaganako bwe ziti tukimanyi nti ye Naalongo screen agimanyi buki bulungi naye ne side ye ey'emabega tugikola ki tugyetaaga tusobole okudifininga essimu yonna waki awamu. Anti kati omuntu aba atayagala kuyiga tasooka ate kuvumirira oba kuwakanya kyatamanyi. Wenayo omusomesa gwe wasomesanga Naalongo kiki ebigambo byange by'amaanyi biyingira mu mutwe mangu ng'obiwakanya. Tumalirize bannaaye Naalongo ogende ekivulu Naalongo tumalirize n'ekivulu kati side eyange kyali mu kusaala bambi kakati ngenda kuza omwezi 3 muk'omusajja ngenda kubeera ku Tavani Woods n'enkwata y'amaka mperekeddwako abantu bangi abayimbi babayimbiremukko okusinga njagala abasomesa be bamusinga okuwa nnyo obudde olw'ensonga ntwetaaga bingi abakyala musuddewo nnyo abaana bammwe abala mutandise okulaba ebintu ebitasaanidde kuba byamakulu nti bye byamaki n'ekitalina kukunyiiza n'okikola ki n'okinyiigira nekyosaana okwesonyiwa n'okyesibako n'owunzika nga oluuzinze essanyu ly'abaana bo n'omusajjawo bye bigambo byange mbalinze nga 3 okuyingira sente meka emiryango gigulawo ssaawa 10 okuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 2 emmeeza za mitwalo 5 Queen M kolo nkulinda saa 12 ogenda osome. Naalongo alina bakiikirira kale kwegamba ye munsi amanyiyo bafumbo bokka batali bafumbo si bantu. Tokinsalako nga nkyali wano linda omugambo gya butokomoka nga basaidi chiki si bantu. Basaidi